Agamba obwa faliba bumwe. Bamuwa be. Yagenda okwenda fiu yimirizaamu awo. Tayagala ba presenter yagambye ne yashibe yawedde ne Cindy teyabadde battle yabadde shonga yaba presenter mostly ne bannamawulire be basinze okugikola wabula it was just a show. Kati battle entuufu erina kubeerawo makati ga Bebe Cool ne Chameleone nga teye lefali. Kitegedde bulungi. Wabula n'atugamba Bebe Cool teyerabira nti battle yasooka Bobby yamusabula. Natwala n'omusipi era nagamba ne kuno kugenda beerako omusipi omuwanguzi bagumu oba gwa golodi simanyi. Okitegedde ekyo ekyo. Atunyonyodde ku bata ng'ejjezi ze zibaamu ne Butcherman ne Bebe Cool. Kiye kyazisuubiramu. Atubudde gwayagala okubatolinga. Akyali lefu. Lefu toyina tekola bato yiyo. Katsecha embozi ya Butcherman ng'atunyonyola ebikwatagana ku bato z'abakulu bano abasatu. Ghetto Festival kyeki? Ghetto Festival buli mwana agenda kwolesa ebintu ebakola, mulimu abaluka, mulimu abatunga, mulimu ababajja, ekintu kyonna mukyasobola okwolesa ogumwoleso gw'aba ghetto. Tusuubire nti egenda beerawo buli mwaka oba ogenda beerawo gunogoka? No, egenda beerangawo buli mwaka kubanga twagala kubanga ba ghetto youth bamanyi nti mu nnaku z'omwezi nga 25 Novemba wabeerayo omwoleso gwabwe gugenda kuba gutambula. Kati ogwaliro gusoose Kamwokya gugenze Kamwokya wali ku Kitante Primary School wegenda okubeera ogusooka guno. Abayimbi bonna bagenda kubeerayo kubanga buli muyimbi ava mu ghetto. Principal Bobi Wine naye yava mu ghetto tumusuubire? Ajja kubaayo kuba ali Kamwokya asobola okuyitawo n'atubongako. Okay, nga twogera ku principal ne battle, gwe ng'omuntu eyaliwo ku battle eyasooka eya Bebe Cool ne Bobi Wine, ani yawangula? Battle eyasooka eya Bobi Wine yagiwangula kubanga betugamba nti battle omanye ebintu biri tulina clash ne tuba ne tune pantune ne tujja ntubeera ne champion in action kati eri yali battle of the champion. Tetwagala this time babeerenga banyumya baba bagambye nti battle twagala battle eyaddala bwebeera clash ebeere clash yaddala nga clash bezibeera. Omuntu si kujja atandike kwolesa ate ebintu birala nnyo ku mu battle. Abantu bamanyi okujja ne baleeta abantu abagenda okujja mu battle, omuyimbi najja opafominga najja n'abantu ate beyakola nabo kolabo. Abo tetubaagalamu. Bw'oba akola n'omuntu kolabo talina kujja ate mweno battle. Twagala Chameleone ne Bebe Cool omulundi guno batulage ani asinga okubatolinga lirikale musicale kati ne yabadde obadde just Cindy ne Shiba badde bali mu kuvasinga tebali tebabatolinga. It was just a concert ngeri mu kifo kimu abantu babiri nga balina concert mu kifo kitya tetwalabye battle. Chameleone alina lyrics ezikuba Bebe Cool ne Bebe Cool alina lyrics ezikuba Chameleone. Kati batwagada balwanye da lirikale. Nze ngenda kubeera liifu this time tulina okugaba omusipi ani asinze obatolinga. Tukoye okubeera ng'omuntu wa batolinga abantu ne bavaawo nga tebategedde ani asinze. Tojja kujja oyimba ennyimba zo oyimbe Dorotia nga temaze mu bato. Twagala zi bombo clat eyo ye bato okitegedde. Bebe Cool ajjeyo oli awujja kasepiki ke boggolako. Tetwagala tebateeke kujja kuyimba nnyimba nti I love you every day. I love you every day. No. Bebe Cool agamba luli mwewa omusipi. Omusipi tetwagwewa. Omusipi bagumujjako. Yalemwa this time waba tatukakasizzaamu. Chameleone agenda gutwala omusipi. Agamba ne keesi gye mwali mumuleeteddemu abaddirayo mu keesi. This time ate bagenda era bajja muteeka mu keesi. Kuba ne Chameleone tazannya. Bikabuka nenga points zawadde the points Butcherman zawadde zenna kugamba lulinze zenjagala ku battle. I remember when Bobi Wine was battling with Chameleone. Chibobi kyajanga ku stage ne kimukola kefujjo ne kinyenya ne kireeta Butcherman. Bano bachala mwagala bachala bekubira mama musala bimukola ne mwekuba lwakuba kyemmanyi eno. Katolaba Shiba Shiba bamuwangulira battle was the time when Cindy weyaja lwacho tintimate nga bali balina bye bava okwogerawo babyali bya nnyumba. Kati nayo lyrics okozi ulira obanje onaboza ate batawo yagwera ko olwo luyimba lwacho tintimate I know right ne kasirika
nekamubuuza ha oli n'ayogera nga manyi kati osirisa oluyimba luweddeyo n'addamu buto ne tugamba but that's what makes battle because we see you every day on your concert so we need some chemistry we need a gist different naye nze lwakuba bankoze bubi Tash bato yange badde yagala alien skin ne palaso enze yo jenjagala ate nga bato ku luno eno because boxing is a sport it's entertainment be boxing we bayimba basooke ati palaso yasitula obunyama alien skin tumulaba asitula asiba training obunyama kati bagende ba training abebikonde bali eri awaga but I just have a feeling if this battle actually comes up yandikoze nayo more sense yandikoze nga tusooka mu ngumi Tash omanyi what it means ne basooka bekuba po kati palaso yamalo we nagwanga tutwetegekere ya bebe ye malako omwaka ne kamiri eno ebadde esooka I know right alien munkoze bubi nnyo ne palaso tomanya bayinza kirowozaako ba promoter tosobola ofunayo omuzira nagamba nze kati nsazeewo otegeka bano ababiri eyo ye battle kasita babasasula anyway it's all about basasula ne batulagako biliyoni emwe bakisaana bano abaana bakisaanira ddala era promoter yeyo tuteeketeke beekube wankube omupiira oli nayo pata tubakkiriza okulwana ngombi actually tubambaza ne bino ebintu bino tebajja kufuna damage waliwo bye babambazaawo nze sibimanyi Tash ngumi okay bambala gloves naye wano beekuba bayika omusayi bayike ate banayimba batya nga ate ajja mu mwaguzimbye tulina emboozi ya